Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mao, bw'oba tewagenze kukozesebwa nga tool. A bad worker always blames what? His tools. Kaakati no naye bw'onooba ng'oli mulimba, obulimba bwe bujja okutawaanya. Akatalekeka kwe kwongera okwefasayizinga bannaddipi bannange basooke kubeera bakkakkamu kubanga gavumenti zino ezifugibwa abantu abalwako ennyo be bavaako zidda mu political turmoil. Kaakati no bwe neebaliza omusajja ono Mao nga ntegeeza bannaddipi bannange nti temupapa Hajji toli wa DP. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga muwagira Media Choice Television. Yenze mutesitesi era omwanjuzi Ssaalongo Kankaka Peter. Retired Honorable Major Hajji Nadduli ye wuuyo yatuddeyo dda okusobola okubaweereza programu eno. Nkooyo oyo Elisa Kiwana ye musikawutu wa Stone Roofing and Construction Company. Eno nno nga ye kampuni y'abasikawutu abazimbi abalina services ezeeyongeredde ddala okugaziwa. Bategeezaako nti ku nnamba z'essimu z'olaba kalango kano ate ggwe ow'essomero bayina abaana b'oyagala okuyingiza mu busikawutu. Oyo nno mukulembeze mulamba ow'ekiwayi ekinene nnyo mu busikawutu ajja kusobola okutendekera abaana bo obusikawutu n'okubanga abateekateeka mu mbeera y'okwebeezaawo. Mumanyi abamanyi ekigambo obusikawutu. Ojja genda ku Masanafu roundabout ye wali hardware ya Stone Roofing and Construction Company bakugamba tolemererwa kuzimba nti lwakubeeza amateriyo zikubuze. Gulawo akawunti nabo. Kati bw'ogulawo akawunti nabo sente z'olinawo z'osasulayo bazitereka bulungi mpaka lw'olituuka n'omalayo materiyo gwe weetaaga. Oyinza n'okuba tomanyi materiyo gwe weetaaga. Bakole embalirira ne bakubalirira kampuni eno esobola okukubalirira kyonna ky'oyagala okuzimba n'ekubuulira biki bye weetaaga ate nga babirina okuva ku mataffaali musenyu n'ebisigadde byonna bajja kusobola okubeera nti babikutuusaako. Kaakati gwalina ekizimbe ky'ozimba nga weetaaga enkokoto oba kiyite concrete balina emmotoka esobola okuleetera concrete already mixed concrete oyo already gwe baatabudde dda n'oteetawaanya ate kusomba mazzi ate mayinja ate seminti byonna ebyo babikola. Olwaleero bye mbagambyeko ne mubawe emirimu gy'okuzimba mubawe emirimu gy'obusikawutu nk'oyo oyo mumuwe ebintu bingi. Ng'oyagala okutambula okuva mu ggwanga lino okgenda mu ggwanga eddala weetaaga ebiwandiiko. Kampuni mu ggwanga muno eri emu ekola ku biwandiiko naddala air tickets ezo nno nga yeyina emiwendo egisinga obulungi eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel esangibwa ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket. Bw'oba oli South Sudan esangibwa Crown Hotel opposite reception. Bajja kuteekerateekera honeymoon mwaba akafumbiriganwa mu nsi yonna gye weetaaze ku miwendo nkagase n'okujjukiza okutwala okusuza okukomyawo n'okuzza we baakujje w'oba osiimye we bakuteeka. Juba Royal Travel bakola ku bintu bingi nnyo omuli visas naye ensembyayo ekya work permit abagala okukola South Sudan gendawo ku office wali ku Park Royal bajja kuwa work permit osobola okukola South Sudan naye ali South Sudan genda ku Crown Hotel bajja kukubuulira engeri gy'ofunamu work permit okukola mu Uganda. Bakola bingi ebyo bye mbabuuliddeko kansooke mpumbewumbe tutandike ne Hajji. Tusinzidde mu Bulemeze eno ewa retired Honorable Major Hajji Nadduli. Retired but not tired. Fe tujja netumujjako ne kumusakako waffe mukyali eyo maama nga bwe yali atukuza waliwo ebiseera emmere lwe yabulanga n'atugamba nti agenze kusaka. Okusaka nno kwalinga okugenda ne bamuwa olubimbi n'alulimira neighbor ayina emmere nga si byakumusasula ssente n'akomawo ng'atwetikkidde emmere. Kale naffe abaali bakuzeekuzeemu ng'atugamba mujje tugende tusake. Kati nakula ekigambo ekyo
kimpulikira bubi kyalinga kyakubonaabona maama wange ng'abonaabona nnyo kubanga mukyali waffe Masaka eyo ngo asaka emmere mwe muba temulina Masaka twali tusenzeyo nga twakajjayo ng'ekibanja tulina kawugira ne okutuma emmere tekola ki tejaawo kati maama wange n'agendanga okusaka okutubeezaawo kati nno Hajji bwe nzize kati ekigambo okusaka ate nakikyusaamu kati nsaka mawulire maama wange yansakiranga emmere n'enkula kati nsaka mawulire Hajji ssebo nsanyusa okukulaba era oli otya gendi ate mweyo gye tuli eyo tulaba biyitawo we biyitawo naye bwe bituyitirirako abantu nga bagamba lwaki totunonyereza ku Hajji ne tuwulira Hajji ye agamba ki ku nsonga embeera y'obulamu ekutwala etya siyinza kunyooma Katonda ng'osobodde okutambula n'onsanga mazima ate era ne tuddamu ne tutuula mazima kubanga senga onsanze ku ndiri nalaga nti lumbala embiriizi naye weetuli nange kyali nkalubiriza okwogeza nga nkusanze ku ndiri mazima ddala okusinziira Hajji akasana wammwe eno nkalabye kasana kangi bulala nnyo mu luweerere gye muli sima ne kye mwafuna mu lutalo nakyo sinakiraba n'enguudo zonna enfuufu ne ŋŋamba nti kale bw'aba yemeka mekka gye tuwulira gwe tugezaako nga yo waliyo kaaba abantu nga bagiyayaanira okugendayo naye wammwe eno mekka watusobedde okugyayo ne bagyayo mazima enkumu n'enkumu b'otamanyi na gye bavudde ne bagyayo ate ne bafunayo ebirungi ebiba bibatutteyo naye wammwe Hajji enfuufu nnyo mwalwana temulina kye mwafuna nzi sikiraba ekyeyongerako gyekirirwa bibuga ebizimbiddwa abantu ku bwabwe naye yensi ekyafaanana bwe twagiyitangamu kubanga oyinza okuva ekabimbiri ekyaggwe n'osala lwajjali n'oyingira Zirobwe n'oyingira Bamunaanika wuuyo w'obulenzi Kisule naweyolekedde Nakaseke Kapeeka osaze Semayanja wali ku single training wing oyingidde oludda Mitiya n'oludda Kiboga n'osimba kwanamu ettaano ekituuma awo okuva mu kinaana bwe waali wafaanana guno gujja bwe wageraki woti waliwo nnyo anti kyetaagisa kusuumusaamu byali baddewo ebiri naye tebikoleddwa siivunaane muntu yenna ku bitakoleddwa naye oba abantu be batabisabye batalaze bwetaavu balaga n'okoma kubanga gwalaga ayeetaaga nga si gwokola obwetaavu bubwo bukomaawo weetaaga n'otumya oba lwali tewali kavaayo naawe n'obivaako Hajji embeera eyo tetera nnyo okusanyula mu abawasajja abawandiikibwako ebyafaayo kyokka ettuufu libawala ffe tukutambulira oba lugudo si lwa kolas oba lwaki n'oleka obukadde obuli mu Kampala nogaa ngenda wa Hajji yasinzibwako okumanya ensonga ye mukuukutivu gwe tujja okukola ki okuggyako ensonga ate ne weekuumirayo eno Hajji gwe mwava mu lutalo lwaki tewagenda Ntebe eyo n'okajjala eyo mu bibuga yeeyo twagenda okulwana byebeera n'okwoza buli lunaku twagenda okulwana nga buli omu ayina ewuwe nali sirwana kunoonya we naabeera nze buli gyammanyi mwalwana kunoonya birungi kibwe muva mu nsiko mwegabire abazzukulu ndi bakomyawo kubagamba nti ate bwe twasenguka egindi ne tudda egindi ate olutalo bwe lwaggwa tetwatulaza gindi lwalinga olwatukuba ne lutusaasaanya fo twalukuba ne lusaasaana si lwe lwabasaasaanya lwalusaasaanya kale lino zize noŋŋamba ekigambo ekyo ate ekirowoolezza wano ebuza Hajji gwe wagenda mu nsiko lwaki tewagenda Ntebe eyo ne weefunzaayo ekitundu ekiriraanye ekisaawe ky'ennyonyi oba mu Kololo eyo mu Nakasero ne weegabirayo ekimu ku byabaali badduse
nga ne wange ne waffe nawe wayinza okufaanana nakasero kakati ng'ekibuga kyaffe bwokirabyewo obulenzi twasangamu obuduuka bubale naye kakati olwaleero tawuni kanso egassa emitala kaseka bukalasa negatta kikoma negatta katikamu kakati tutune egasse lusenke tugenda monde nabiri bwe byali kale Hajji bw'okinyonnyola nkiraba kuba waliwo n'ababeera nakasero naye nga nabo bazzeeyo ewaabwe eyo ddala bali mu kuyiribya abantu ku ttaka bajja ne ssente baligula kwegaba balabye oluvannyuma omugaso gw'okubeera newo nkutegedde bulungi abamu twawulira nti baabayambako buyambi kulwana tebaali baawano so tebaali nawaabwe walibanga tozinza kubanenya kuba nti bo tebaalina we baasinziira tuwulira nti Rwanda ne wobeera nga oli waawano naye nga toyina butuulu mazima nti wali bijja olowooza bonna abaava mu western balinawo butuulo batambulanga butambuzi bwe bati kutegedde bulungi kale waafuna obutuuzi obujja ngaaga nti mponye kambeere wano mazima kakuba oluusi newankubadde babeera abamu bajja n'olugezigezi olutegeerera be basanzeewo n'akajjala n'asukka n'okusinga be yakola ki ng'abasende ebijja by'abantu bateekeko amaduuka amanene awatali kulambikibwa ago mampaati ate era ebyo bigenda kuwetamu biddeyo badema ebyawo byalubeerera bayibuli ogisoma aga teri jjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa kati gwe nogaa nti gwe wano osenzeewo otali buwongozi ogyewo n'abafu ye talifa afa kati gwe nabo bali kuziika ng'ate naye bakuziikulawo ng'amagumba bagasuula eri nga naye bw'osuula banno gwenyweza kikole naye bajja kikukola mazima okusinziira Hajji ennyonnyodde bulungi Hajji ekyo nno nkikutegeddeko nze mbadde n'endowoozayo obuntu erowooza mbu singa nze nagenda mu nsiko naalivuddeeyo ne wobulenzi saaliyimiridde naalibadde straight nakasero awo nga oba kololeeyo nga ku kisaawa awo nenfunawo ekizimbe nenkola byapa nti tuzze mu buyinza ffe ate twali balimi tulina n'amasamba gaffe ekintu ala okulemera enakasero kiki okiryenga mu butale ogule ne doodo mu butale eyo wansi nkutegedde bulungi kale nno mbadde sikitegeeranga Hajji bwe tujjidde wano ensonga emu kuzindeese ekwatagana ku M.i.S.O kiyamaani M.i.S.O w'ekibiina kya DP Hajji kanfunzefunzeemu ku bye mmanyi kyekimu ku bibiina ebisinga obukulu kyekimu ku bibiina nze byenkuze mpulira awo wonna wonna nziruseeyo kuba Hajji obimanyi n'okunsinga nze mpitayitamu katono bazze beerumiriza obunnanfuusi M.i.S.O n'amala n'akola endagaano Hajji kantandikire ku byafaayo bya DP DP eno yeetondawo otya okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda etandika etya okwetondawo ebeerewo muganyiro ki ntonokeze eki egireeta kantegeera awo Hajji ndowooza nja kufunamu amagezi ag'enjawulo nga mbuuza ebitanayitako na mwezi yesebo kaakati bwe tuyingira mu bufuzi bw'abazungu mu mwaka gw'olukumu-894 twatandika na administration socio-political nga gavumenti weeri naye nga teriiko bibiina kaakati abakristaayo abangalkan be Bumuteesa kabaka waffe asooka beyawandiikira ebbaluwa mu mwaka 1875 ng'awandiikira n'abakyala wa Bungereza Queen Victoria ow'olubereberye ti ndi wano neetaaga obuyambi okuyigirizibwa n'okusomesebwa eddiini eyo gye musinza kaakati awo mbimpimpi ab'ekibiina kya M.i.S.O kya Missionary Society ne balonda abampi n'abawanvu ne bajja ne batuuka wano mu mwaka gw'olukumu-877 nga wayise emyaka 2 be baatandika twatandika na bukulembeze bw'abamissionary so si bw'abangereza abafuzi b'amatwale
kaakati ddakinga obukulembeze butambula ekampuni ya lugadi gye yali akulembera eno mu Africa gye bayitanga Imperial British East African Company nejja nekola endagaano ne Mwanga okubakuuma n'ebigenderako. Kaakati entalo z'eddiini ezaali zimaze okubalukawo jjukira mu mwaka 1886 batemudde abantu abo bonna bawulira abajulizi ensi nebeera mu ttamayo. Bano abasiraamu balwanagana n'abakristaayo, abakristaayo balwanagana n'abakatuliki, z'eddiini esatu. Kaakati entalo ezo be ziggwekerera mu mwaka gw'1892 ne kampuni ya lugadi yali emaze okugwa kubanga teyeenyigira mu bya busuubuzi, yeenyigira mu by'obufuzi n'entalo. Kakati bali bamuyita atunuulira nti eggwanga lino oddi waayo ng'ate wansi eyo waliyo Omujamani bamuyita Karl Peters naye ali Tanzania. Tatwala ekitundu kino. Kati n'olugadi kwe kudduka emisinde n'agenda ategeeza gavumenti ya Bungereza n'aperereza ng'ayita mb'amasomero mb'amakanisa baki basikirize gavumenti ya Bungereza ekkirize eyimirirewo mu bigere bya East African Company. Ne bagaana Abangereza ne basooka bagaana ddaaki okubakwe kuteeka buno bwenga obwolaba obukiiko buno ne bateekawo akakiiko ke baalonda ne bakakwasa Gerald Poto. Bw'ajja kuno n'akola lipoota eraga yagenda okumaliriza nga lipoota egamba nti kituufu Bungereza okutwala obuvunaanyizibwa bwa kampuni ku lw'obulungi bwa Bungereza ekitundu kino kisigale mu mikono gyayo. Kano bakikola mu mwaka gwa 1893. Mwaka gw'1900 nga kimaze lipoota etuuse. Kaakati kwe kulonda kwe kuteekawo gavumenti ya Bungereza ng'ekola endagaano gye tuyita ey'ol'1894 erangirira Buganda so si Uganda kubanga Uganda teyaliiwo okubeera British Protectorate Area. Nitandika mpulira kaakati bw'etandika oyo gye ayali kamisona bamuwa obwa gavana ng'atandika kulabirira kitundu. Kyatwala emyaka 6 nga tewali gavumenti kubanga endagaano gye bakola yali ya nkuggu. Abangereza okuddamu ne bagamba nti tukole endagaano egabana obuyinza y'endagaano y'olwenda. mpulira Kale endagaano y'olwenda eyo yetondawo gavumenti ya Buganda n'eraga ensalo zaayo amasaza g'erina amagombolola agagirimu obuyinza obusigadde eri gavumenti ya Ssaabasajja n'obuyinza obuweereddwa gavumenti ya Bungereza enkuumi. Kaakati nno olw'okuba Abangereza bano be baakulembera ekisinde kino obwakatikkiro bwonna bubadde buliibwa bava Namirembe. Abakatuliki bano abajja mu mwaka gw'1879 ne basigala nga mu gavumenti mwebali naye nga nowe woyinza okuyita okulya obwakatikkiro mpulira ng'omukirisitu. abapoto nga bebakwata be baamamira ekintu. mpulira Kaakati bagenda okitunuulira nga mu okulondebwamu tebayinza kuyitawo. Kaakati no Stanislas Mugwanya kwekuga nti abange tuteekewo ekibiina naffe bwe tulilonda okulonda bwe kulibeerawo ntufuna ababaka abangi naffe osanga kubanga ng'olukiiko lwe lulonda naffe tuligira ki naffe tulikwata mu ntebe. mpulira olwo DP emera mu mwaka gw'1954 kajjo ndese bulungi Stanislas Mugwanya alabye tebalya ntebe aga wayi naffe bwe twekumaakuma ne tubeera mu kimu bwe banalonda nga tuli bangi tunaakwatamu tujja kukwata entebe. mpulira kale nno olwo DP egira ki
naye olw'entalo ezaali ziwedde ne wabanga waliwo obupipi era kyaleetera DP naguno ogwaka tekyusanga mu ssemateeka waayo. Hajji obupipi bwe butya? Obukuubagano. Nkutegedde bulungi. Kaakati ky'oba olabanga mu manifesto ya DP tosanga mu gavumenti ya federal, tosanga mu Bwakabaka, pure Republican. Mpulira. Tebali nnyo ku bya monarchism. Anti gye baali ati balwanyisa. Ekyo kyabanga mugamba nti abakalulikire pagala kabaka naye nga byavaawa. Byava mu ntandikwa. Gyekuyitidde mu ntandikwa. Mazima. Kano DP ejja mu gwataano mwena naye nga yo abangalikani bali bataddewo ekibiina kye bayitanga ANC. African National Congress. Mpulira. Nga bakigagambula ku kye South Africa. Congress ey'Ebuyindi. Congress ey'omu Egypt. Bagiyigiddeko. Zeezo kwegwe omutindo ogwo the period of the congresses. Mazima. Naye nga zonna kubanga era Congress y'Ebuyindi ye yamamulako kabaka waayo. Congress y'omu Egypt eya Abdul Nasser ye yamamulako kabaka waayo Egypt. Tegeza Congress. Temwali mu knowledge yonna. Eya knowledge nga Bwakabaka. Mpulira. Ze Republican. Kaakati ne Congress yawa n'ey'Obote nayo neegera ki? Yakola kyekimu. Kale nno kwe kujja kwedde empenda z'okujja kwa DP. Njagala kukuzzaayo mabega katono nga nze kinnyamba okutegeera ennyo by'oŋŋambye. Mugwanya mu kaseera ako knowledge y'ebyobufuzi yali agiyiza. Bali ayita n'omugagga alyanga mugagga. Nkutegedde tomanyi nti sanlasa mugwanya be basayininga endagaano y'olwenda. Kugamba ebyobufuzi byali bimunyiikidde. Kubanga ndaba ebiseera. Ate nabeera bwaddayo eri mbigo byabwe bagamba nti bano batunyigiriza. Wabangawo underground movement. Ezisomesa abaazo n'okubateekateeka. Wambadde ndaba nenga kanka bwe nkeera nti okufuna knowledge ekola ekibiina. Kitegeeza amahandude n'agi Nadduli. Eno mukasaka wano kafe wano Erweru. Nansomesa. N'abatandika bati ekibiina. Oba tunyigirizibwa wano tulina kisolovingira wano. Bwe mbaamu empeke. Nengena n'enkola ekyo. Hajji ntegedde bulungi DP bwe yajja. DP yajja n'ebigendererwa naye kwate mu ntebe. Oba yajja kuwerekera. Kwali kukunoonya ntebe. Mazima. Baali bagyagala. Kaakati tuzze mu DP. Kozi Hajji DP yali efuzeeko. Era yafugiiti. 1961 nga tunaatera okukomekkereza okuteesaganya mu nteeseganya. Beni Kiwanuka yafuukako Katikkiro wa Uganda. Okumala emyezi 11. Emyezi 11 kawa DP. Beni Kiwanuka n'akwatamu. Tebasukkanga kaawo. Kayadi yaji. Awo naona ntegeddewo. Beni Kiwanuka naye akuttemu olwo tuzze. Kaakati ekyo kinnyambako okutegeera. Aba DP bana abaakulemberanga ebibiina bya DP kuba ne Mukamaawo yagamba yaliko mu DP. Mbu yaliko mu DP. Sibye kakasa naye yakyogera. Era naawa gundi kigambo ky'omukulu ebiseera ebiseera tekiddibwamu. Naye bakulembeze kikula kibo abakulembeze baabwe babafunanga batya? How did they select their leaders? Abakulemberanga ekibiina kya DP. Abakulemberanga bayitanga mu nkiiko zaabwe ezo ze bateekawo ez'omunda. Kubanga ate n'olwekyo politics teyali so harsh nga bw'omulaba olwaleero. Olabira ku mmere eyidde ng'efulumiza n'omukka nga bagamba n'abaana nti muteeketeeka amasowaani. Nemanya nti etokota. Etokota ekimala n'omuliro guginoga. Kaakati nno n'olwekyo nno kulonda okwo tekwabanga kwa bbugumu nga kuno olwaleero bwe kuli mulimu ebigenze bikyukamu. Mazima. Naye nga bikyuka mu kwongeramu bbugumu. Mu kwongeramu bbugumu. Nkutegedde bulungi. Hajji kankubuuze n'ekirala. Gwabaddewo mu nfuga ez'enjawulo. Olwo kankutwale kukunnyonnyola kw'ebibiina by'obufuzi. Ki ekireeta ebibiina by'obufuzi mu by'obufuzi? Mwe mwajja ne mukola enkola eyammwe ne mujjako obukulembeze obwakola ki?
obwaliko ne mukulembera ekiseera ne mumala ne muta ebibiina by'obufuzi okuta ebibiina by'obufuzi kitegeeza byaliwo ebyaliwo anti nyonyola ku nfuga eno y'ebibiina by'obufuzi UNC ya 1952 DP ya 1954 tulaba nti ebintu byadda biba byaliwo nga bwe biri bizze mu nfuga yaabyo birina muganyulo ki ogw'amaanyi omuganyulo gw'amaanyi ogusinga guyamba abo ababireese ebibiina by'obufuzi bwe twekwata kubanga bwe bamala okuvaayo ate baddamu okukola eggwanga ettono munda mu bo eribeera decisive erisalawo bisinga kuyamba nze akireesi ati Museveni bwe yajja ne NRM ye obuyambi bwalina bwe buyina abali eruweru obala Museveni ne resources ezimuli mu ngalo zo n'okusalawo tezenkanankana na za Hajji Nadduli tezenkanankana na muntu yenna ali luweero obuyinza bukendera eggwanga lifunzibwa kaakati tulina executive y'abantu 8 gattako parliament y'abantu 3 eyo eggwanga bwe basalawo bokka abo kye baagala be balwanaganira nabyo nze kwenonda akakonkumo kakenaalya olina okubaako gwoguumiika wali awo olwo obeera muleebeesi kutegedde bulungi nnyo bakintu ne bannakintu be babeera mu kintu kutegedde bulungi mazima ddala biyamba nnyo 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 nnyabo abakoze eki ababireese ababikulembedde abo nkutegedde bulungi Hajji kaakati abantu bangi nnyo beboogera ku kibiina kya DP okuva chairman Mao oyo yali ku bifo byasaviizeemu n'ekyero sifayo nga mwokitwalidde ne bwe yakwata mu ntebe ya DP abantu baamulumiriza okuba nti nno kale waliyo endooliito nnyingi bwoyita obupipi bungi nnyo bubadde mu DP Hajji ki kyomanyi ku Mao ono n'enkulembera ye ey'ebibiina by'obufuzi naddala ekya DP Mao muntu mupya mu maaso gange okusinga okumanyaganako naye bwe yabeera chairman waggulu tulina ekibiina kyaffe ekya local government omwava gundi ono kati minisita wa local government katwasinkanaganako eyo enkola eyo omusajja mwogezi mulungi muteesa ate ategeera kale tutandikira awo mazima Mao ono era buli omwamu musajja mwogezi ate ebyobufuzi ebyetaaga okwogera ebyobufuzi nomwetaagamu okunnyonnyola ffe abawansi nkunyonnyola point etegerekeka nga ebigambo byoyogera bitubitegeera nkutegedde bulungi kakati Mao azze n'akulembera ekibiina kya DP akaseera konna akakikulembedde abantu bamulumiriza nti ekyaddala abadde agenti wammwe ow'enaalemu ebiseera byonna bya service nga mumukozesa okwerimbika mu opposition abakettereyo byaketta bibaleetere musobole okufuga n'okweremeza mu buyinza emyaka Hajji Mao ono tabadde mbega wammweyo nga bwe tubuulira byogerwa ebyo ebyogerebwa bigenda kuggwawo kaakati naye buyinza okukeera enkya kankaka nti yaguliwa Museveni alyoka atambulire wamu n'omwami Nadduli amuyamba okumubega naye nga gukye ekyakuleeta ate kyekyandeeta bwe bale nnyo waliwo entandikwa mazima mazima kaakati ebyo bibeerawo
bade no byogereyo oweereza program oli gyatayagadde ng'ateekako oyo kanka kamugule akolera Museveni mazima nsimu nga simulaba nkutegedde bulungi kakati n'ebyo bibeerawo ebbanga eryo nange omanyi nti Mukesigo lwaki tomwejjaako mpulira lwaki mwamulonda ati yabaketamu anaalemu ebbuzi okutuga tiri ntunuulidde mazima kale nno awamu n'ekyo ebyobufuzi bya Uganda nga bw'obirabye bizze biyita mu crisis kankulage Ignatius Musazi ng'atandisewo Uganda National Congress mwaka gwa 52 mu 58 ng'Obote bamaze okumugoba e Nairobi ku kiseera kya mawumawu kubanga bano abalango n'abakyoli n'abadaama baluwo boogera olulimi luki lumu kaakati abakyukuyu bagoba Obote eri kubanga bamulabanga muluwo kaakati bw'aba wadda wano yeevumba UNC agenda okutuuka wano abantu abasinga obungi mbo mu kibiina baali bakyali bweru nga basoma baba bakirunda Kibejinja aba Paulo Muwanga baani olwa engeri gye yava Makerere n'alaga eyo n'atandika n'amukwasa okukuuma entebe kozi olwo yeetegereza ebiri omwo bw'amala okubyetegereza kyekyaddirira mu gwa 58 mu gw'enkaaga akutuuza olukiiko Embale akutuleka ettabi eppya erya UPC olw'okuba UNC yayamba nnyo abantu b'engulu olw'effuga bbiri abazungu lye baali babateekako ng'akagambo kano Congress bw'okateeka ebbali bayinza obutakufuna bulungi kyeyava akyusaawo N n'ateekawo pa awali UNC n'agamba nti UPC kaakati ekibiina ekyo kibuululika nga kibuululirwamu Obote ng'ekibiina ky'engulu olwa UNC agirekedde baganda wansi UPC y'engulu kyovudulaba nti baresistinze nakyo nnyo ate baresistinga ng'ate nabo baatufuga bubi nnyo wansi ekibiina ekyo ne kikutuka ate ne kisigaza waggulu gye kitakyayinza kujja buyinza kujja kukulembera mazima okategeera akagamba ako bulungi nnyo kaakati mu nteeseganya ezaaliwo UPC ng'egenda okuteesa ne Buganda mu 62 batta omukago UPC Kabaka yekka DP ne bagiwangula awo Semwogerere tiyakozesa lukujjukujju lwa byabufuzi nga bw'olabye ku maawa akoze ne bagaana ogenda okukuba akalulu barakallahu jazakallah nga UPC KY bakoze alliance tebakola gavumenti neyo gavumenti teyawangaala twefuga 62 64 ne bagenda batandika akevujungulo ko Obote katandika yatandikira mu kutta abantu nakulabye ne babasindikira special force era bakuba ebifaananyi senga nga amawulire gaffe ensi teyagonoona walabye nga midumu gy'emmundu emirala gyayitanga mu njalika za ttaka kubanga ennyumba ezisinga zaali za budongo ne Felix Onama yatugamba nti abo abaafu ennakulabye baali basyo kubanga omudumu gw'emmundu essasi berivuluma mudumu gw'emmundu temanya to whom it may concern 66 Obote n'azinda Obuganda olaba ekifaananyi ky'engulu bwakitta mazima olaba emikago bwagitta twali badde nga tuli bulungi nnyo era twali badde tuli bakulu kubanga nze njagala okubuulira bwe twefuga 62 gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yatumye sente zaazo yali ewoze eggwanga lya Sironi kakati gye tuyinza Sri Lanka dikomewo ekola emirimu gyayo nga nayo ggwanga liwola naki Buganda nga empozi ya sente kakati tunuulira olwaleero ffe
mombo z'abo abalomba obulombi n'ebyaffe babinyagiramu. Ono ekifaananyi kye nalaba ekya Ssaabasajja ng'agenze wa His Excellency President Museveni. Ebyavaayo ne bigaa nti agenze muwa ku ssente ajjanjabibwe. Kati Hajji bw'oyogera ku bugagga nti twayituula n'okuwola. Nyini nsi kati nga saawa. Kaakati sooka otunuulire. Buddu ogitegeera bulungi. Mazima. N'amagombolola agali mu Buddu ogamanyi. N'essaza lya Buddu olimanyi. Ani yabizimba? Kyemmanyi byali bya Buganda. Kabaka! Mpulira nti ky'ekibuga kya Buganda ekikulu oba? Kaakati nno n'olwekyo ekyo tekyetaaga kumanya ti baali bakulu batya ebyo gwe wabiteekawo. Nange nabisangawo. Kaakati amasaza 20 Buganda ge yazimba muno zino zi gavumenti zazimbye embuga ezo 20 ezifaanagana bwe zityo. Tuwulira nti mwe zikolera n'okukolera mu bikadde ebyaliwo byali bizimbiddwa centers of administration. N'olwekyo nno embeera eyo n'ebeera bwetyo. Kaakati okutunuulira DP yali emaze okumaamira abantu era nga banoonya essuubi lyayo. Wano bwe tuyingira mu byobufuzi mu 8 DP yawangula. Njagala okukulaga emikago Buganda gye zetta. Bwewangula Paulo Muwanga nabba akalulu. UPC eri enkadde nabba akalulu n'akaddiza Obote. Kaakati bw'akaddiza Obote ne Museveni yakeetabamu ate nga beegatta ne Paulo Muwanga okulwana okuva e Tanzania era nga bamanyiganya endya n'ensula. Tebaga nti kati wano tewakyali kyakukola kirala okuggyako okubagalira emmundu bano ne tukuba bakube. Olaba bw'asalawo okujja okutta omukago ne Buganda. Kituufu. Yajja waffe. Bulungi nnyo. Ne twogera n'atumatiza. Ne tuyingira olutalo. Era babadde bamanya gwe mmwe mwawaayo ekibiina kyaffe ne mugamba zungira yiiri eri. Kyali kikyo Aluwa yali akikulembera yateekawo olutalo ne taluwagira. Paulo Semugerere yagamba nti nze njagala mirembe saagala kuyiwa musaayi. Ate gy'obodda. Yo ready ayagala mirembe. Ayagala mirembe. Ye amanyi be gimerukanga akatiko. Kubanga enkuyegeze ziri omuddo. Kakati enkuyege zimala okugulya. Composition y'omuddo ogwo n'amalusu g'enkuyege ne gatukolera ekika ky'akatiko. Kyebaga nti kano kabaalabaala, kano kasejjere, kano katunda. Obulaba obwo olwo bwawukagana n'amalusu g'enkuyege. Tegedde Hajji. Wali tosobola kwegatta n'agamba nti yayagala mirembe. Mwe gye mutalabawo. Walina kugenda n'agamba tubajje obudda. Era n'atugamba nti kakati bwe muba mujja wano nga twekuŋŋaanya. Tetwekuŋŋaanya nga bapate gundi. Twekuŋŋaanye nga banunuzi. Buli omu ekibiina kye akyeyambula akireke gy'avudde. Ggwanga lyeyambule. Kibiina. Kubanga nze nali wa DP. Ye yali wa UPM. Abalala ba CP. Abalala ba UPC. Kakati tulwanire kuki? Kali kwe kulwana ng'abalwanyi. Era kyolwala kyatutaasa emyaka 5 nga tetulwanaganidde mu nsiko kubanga twate tuli mu bibiina. Oli bwe yali gye endowooza z'ekibiina kye zaali awukaganyizza. Zaali awukaganyizza. Naye wano twali maze okumala okugenda okutuula ekasejjere ne tuteesa bwe tugenda okukomawo ebuswa bulongo nga ate bali bagamba kirala kino ekidda mu kyokulwanagana naye olwokuba twali ku musuululu mmoja kyova olaba twalwana ne tugira ki. Era ensonga lwaki twagezaako emyaka egyo egyayitamu okutambuza abantu with no party politics. Era digundi abo basooka okuguluba abadp. Ba DP be basooka. Abo basemogerera si be baguluba twagala bibiina biddewo. Kaakati Semogerere gwe mwalekanga ayagala mirembe. Mwalwana ne mukomawo ne mumuwa omulimu. Yajja ne yegattayo. Yabulaga yalayiranga minisita. Kati naye singa nalize saali muwadde mulimu. Ayina kuliko ogamba gwe oyagala mirembe. Gikubuliddeyo. Afe obanga mujereese aga nti ekindeese njirabye mujereese tutambulire wamu.
yali teyesigika fena abantu 1,000 tetuyinza kukkiriza mulundi gumu wamu mazima obwongo tebufaanagana pozi nga alina kyeyanyamba nga ngenza eri olwo nyiza omusembeza naye amulaba nga mumuwadde ekifo alayidde naye nga kale byabwe byebamanyi byabwe politics bwato bwagenda talina mulabe wa lubeerera mazima kaakati nno bw'otunuulira mu mbeera eyo ono gye yajja embeera neerongooka na wano abantu bano ababiri Museveni kubanga ekyo yakikolako najja ewaffe e Buganda lwakuba tiyatuukiriza byaffe ate kati gavumenti ya Buganda weeri alibira bw'etyanga n'eri weeri aje buyinza ku njagala y'okuddukanya ebintu kakati America teriyo baziyita United States webale nnyo ate enjawulo zezetuuma erinnya mu abaliwo mu muzituuma kituufu tegeza gaali badde mawanga era geego kubanga njagala nkulage ankole gwanga nga lirina gavumenti yalyo kigezi gwanga nga lirina gavumenti yalyo Tooro gwanga lirina gavumenti yalyo Bonyolo gwanga lirina gavumenti yalyo okwetawulira bwe kutyo Busoga gwanga lirina gavumenti yalyo kaakati ebitundu ebyo byali badde n'obuyinza obulabirira ebitundu byalo n'ayagala oluzi n'ava e Kotido ajje Kampala babasimira enzizi aze kusaba sekuwayo proposal n'obwerukingiri n'ojje Kampala kubanga oyagala kino awo tolabaawo embeera eyo mazima kikyali baddenga era buli lwekikola centrality mulina obuzibu bungi kanga gogoba wadde akakiiko akagawa obwami obujjuzaamu be Masaka ati ngenda eri mu kitengeesa webale nnyo kaakati neguno bwe guli senga otunuulidde abanyankole n'abannalwanda n'abaki oyinza ogaa nti lyeggwanga erisinga obungi n'obunene muno mazima lwa centrality ya power oyinza bukatira awo mu kifo kimu tayinza kulekawo weewuwe kaakati byebyo ebireetera ebyo okwonooneka n'omuganda yakugamba nti amatooka agatali maawulemu gwokya omutima naye senga nga mugera buli omugera ku ssowaani ye alya with his own pace mpulira naye bw'obanga naye bw'osokomera bwatuna alwadde akyamirira mwene omukya kuba sipidio alaba nti taali ekiyitiridde okutegedde bulungi kale nno n'olwekyo nno ekyo nkiraba kaakati ku ndagaano eno gy'olaba wakati wa M.i.S.O DP ne Museveni NRM bombi balina focus gye baatunuulira eyabagatta nga nze naye nga nze owa DP n'owa UPM gye twafokasinga nange nenjiraba bwe natunuulira omulenzi ono omuvubuka wa 37 ng'alina ebirowoozo ebifaanako negamba tujja kufuuka bulaaya ebintu abitegerera mu kika kya waggulu Museveni nituga nti kale tukole naye ate tulaba nti alinayo ekirala naye kiyasibwa ku mugongo kyatatugamba kaakati tuze tusabye ebyaffe byakulunsana byamigwa nti ye omuntu ono kale no ebyo naye kaakati ku bino ebyendaba omusajja yabuuzizza twetaaga okutunulirira transition period ya president ng'eriwo harmoniously nga si yadduka wemabega naye tugikola tutya okuggyako ababiri ab'empuya ezikwatagana kono neddyo bw'obeera ng'osigadde naddyo license bagikuwayo emotoka nga guno gumu bagusalako naffe mu ddwaniro be bakuba eriisa erimu nerifa nga bwewalaba tumwine bamukuba mu ddwaniro avaayo kubanga aduuyo afuluma oludda tamulaba mazima bulungi nnyo yes omala gatta ddyo naki nekkono kaakati nabana ababiri abakulunsana bebeegatta ne baga nti owaayi gwokkiriza okuteekawo okulonda okuli free and fair awangudde atwale obuyinza nti ye tukole endagaano eyo yentandikwa
Yentandikwa ya peaceful transition. Yes. Gw'onoogiyitawa. Hajji ngenda nkutegeera. Onoogiyitawa. President Museveni yeeteekerewo akalulu akanaamugyako. Gwe DP ojjema gyesigale nga tolina ky'ocontribute nze. Walking in just. Ani yakulimba? His Majesty. N'oli yakugamba nti ye yenna nzikiriza yeesitulira omusalaba gwagireki. Naye tagamba nkositula ku gwange. Isitula ogugwo. Gugwo. Bw'oba onzikiriza ngoberera. Ngoberera. Yes. Kaakati n'ono asitudde omusalaba gwe agutwalayo bakolere waki? Era kyensaba mu ekyo ekiri konkonamu ekiri ku ngulukiti be basibe abazze basibwa. Siba kibiina kimu bano BFDC bano ba DP bano ba NRM gye bali onfuna bulungi nnyo abatawooza. Kaakati bwe tuba tukola transition togitandikira omuntu akubira kalulu ogiba babega n'emirandira nga bw'ozombuuza nti DP yajja etya. Kituufu. Eyo gy'ogiveeyo. Eyo gy'ogiva. Togwirangwire. Kaakati tugambe nti yeegwe minisita wa justice era gwe minisita wa constitution mateeka akyagasiba aganyiza abantu kitino tugende tulikyuse kubanga ono alina majority era n'agenda okulyatula gwe tolaba kati gavumenti kyeyakola bweyingira mu buyinza ababeera ku opposition be bakulembera obukiiko obulabirira ensimbi mazima towulya kosase gundi bulondoola musasaanyi wabeerewo balancing neero kosase ogiraba ng'etandise n'abantu ababiri naye erina abasukkawo ku abo abakolera ni underground. Tulaba ssentebe ng'avuddeyo oba n'omuwandiisi we nga batuwa alipoota tentativule n'okuyisa ebiwandiiko naye eriyo bali bandi ku desike mpandiika nondoola mpandiika. Kaakati nno bwe neebaliza omusajja ono Mao nga ntegeeza bannaddipi bannange nti temupapa. Hajji toli wa DP. Kaakati Museveni bw'ajogerako tanga nange nali wa DP nnyo ate kale nze neegaanire wali mazima. Hajji tegeeza bannaddipi banno ntegeeza bannaddipi bannange nti omusajja ono omwana mulenzi ono temuvumirira buvumirizi. Ayagala okuvumirira asooka nzijire ne road map mwagenda okuyisa okukomyawo obukulembeze obuli free and fair ne transitional government eri clear tugiyiseemu amaaso. Anaawakanya Mao tayogera bwogera tukulekanya tujja kuwaba ekkooti ekole ki? Kaakati Ssemwogerere yawaabira gavumenti olw'okuggyako olule mu bukyamu lwe yaddako ku gavumenti. Bagamba bugambi ekyo yes kizandibanga yamuggyako mu bukyamu naye ebyo byayita it is unreversible. Hajji nze obuzibu bwe naafuna mu kyogamba Mao ayinza okuba nga yazzi nga yazziyika twateesa bannange n'embanjo bali abawaggulu kubanga ekintu ekitannaba kutuuka tokiteeka mu public eyo ebeera decision ng'oleese referendum gw'olowooza Museveni bonna by'anaakola nange mba mbimanyi naye siriwa ku lusege lwa movement oli nkutegedde bulungi onfuna ebirala bitambulira munda mu gavumenti. Hajji weesimu ekakasiza ye Mao kwe kubanga yakava eno n'endagaano memorandum of cooperation ey'okukolaganira awamu nga tannaba nakutuukaka be twalirowoozezza nti be bali mu memorandum of cooperation ne batandikirawo okuwakanya erabika yazze yekka yatiisizza yekka. Anti njagala okukubuulira obulungi bw'ekintu bubeerawo ne bukunyumira nga gwokitandise. Kaakati oli bwakkuba akalippo alina baalese ebweru ne babaali beetaagiza ekyo naye nga tebalina means and ways eteekawo kintu ekyo mpulira kyobula babawakanya. Kaakati bagamba nti bonna baalimu twateesa bagundi nabababulira
era kyabaga nti kale mbanga mbyagala tetujja kubibuguutanira mugende mu kkooti muwaabe obutambi tujja bo bajjerayo mazima byonna tubirinze kaakati banaakujjayo nga waliyo onaatugamba oti kakati ate oba okyayogera kimu bantu era ogavuga nti ebyobufuzi mbibuddemu ate wali tubivaamu ate onoddayo n'olimba ani otyo lwoddamu okwogera tetukutegeera olaba watulimba ekyaso ate kati gwoze tugamba ki kyolimba obuku kyekibutta mazima kaakati nno n'olwekyo lwaki Museveni akkiriza ku transition period twajja wano nga wa myaka 42 kaakati omwaka ogujja but one aweza 8 adda wansi akula kaakati obugagga bakuŋŋaanyiza bonna ye n'eggwanga lye n'emikwano gye mu myaka 4 bibeeraliikiriza bali ate abatatudde mu gavumenti tinebe mmala mugenda obugagga bwaffe buno bwonna tunaabukola tutya twagala tusigale nga tuli bannaggwadda tusigende n'obugagga bwaffe naye senga wajjayo omuntu omulala n'ekikaka tebajja butuyoolako buyoozi ajja tufufumya tetujja kusigaza kantu n'okudduka abalala badduke bagende bafiire eyo mazima kaakati in short kwe kutunulira okulaba nti naye obuyinza tubukyusa tutya toyinza kukyusa buyinza obwo bwokka na NRM ng'abalala obalese ettale mwina kutambulira waki wamu kaakati ono bwajja ono y'abanja era kyavudde amuteeka awabanjibwa kyabaddamu amaanyi agabanja abanje kyamanyi wavudde eno nakyo Museveni yayigireyo ebyobufuzi yabisomerawa ani Museveni yasoma nnyo political economy batubeerero katukyaleekaana kino natuwunzika kaakati bakafulu b'obwongo gye bali bangi ate abatajja ku siini tulaba mukulu nga guli pano gyeziri eri ama mukole ku kino mukole ku kino mukole ku kino abo abayiiya kaakati gamba nti mukama tuyiyizaayo kano era bwe tuba tuyise wonna era omuntu bw'olaba nga tannaba kutegeera kintu ekyo aba yeetaaga kunnyonnyola era nze nja kuyita emirundi mingi odde wano ku lw'ensonga eyo naye nga ntegeeza abamwe abampuliriza mubuuze ebibuuzo mubuweereze ekkankaka nkomewo wano kubanga nze sijja bawulira kituufu tuddemu tulabe naye nga mbakubira omulanga buli omu asitaninge by within the crossroads masaŋŋanzira bw'abeera Museveni yasayininga mundagaano simanyi sekutale mulala yasayininga Mao yasayininga sekutale we yagira ki yasayininga batunuulire endagaano eno essibwa etya mu nkola mpulira eteekawo obukulembeze obw'eddembe obutasibira abantu bwereere okulongoosa mu ssemateeka twamugagambula netumukyusa tulina okumuzaayo era tumuzaayo tutyo gamba tuzeewo ttaamu 2 buli ajja aleme kubanga asukkaawo bulungi nnyo byonna eyo biri mu ndagaano ebitutunuulira okulaba bagenda kubitambuza batya mazima kyovudde eno kivudde 222 tutuuke 226 nga tubituukiriza so si kubibiguutanira nga mubali ebyobufuzi Hajji kutegedde naye eki kyannuma mu mutima Hajji bwe tugenda okuyigga ne wajja oli awalula enjobe ne wajja awalula embogo lwaki nze njigga kamyu mawanfaananiranga akamyu mu leesi y'ebyobufuzi ng'obadde oyagala Museveni yabaakwasa mawu nze badde ejagala bw'abanga anoonya abakolagana nabo akolagane n'omuntu alina abameya ba palamenti abangi kati yabeera ow'amakulu mu si kyabano ky'abantu abali emabega bekulembedde si kyono kubanga ne famire zaabwe zimubuuza naye byaffe okuze muzeeyi okuze oli mukine oleka waani era otya mazima
nkutegedde bulungi otulese otya kakati asima musingi ogugenda okuleeta gavumenti empya nolikyabudaga ntubadde twagala pulezidenti asembayo mubana abaliwo yani yono tutunulire okulaba akwasaani era atya Hajji bw'okinnyonnyola nga ntudde ku nnyonnyolako kyalibadde kyekituufu era nga kyalibadde nga kirungi kuba naye saagala abantu bakyuse mpulira ebungereza bye bakyusa obukulembeze abantu ne basigala ku mirimu nabako prime minister agajidde ku gaali kukyali mawanga gano amato nagenda ali kakati nge abanyankole bwe bafuze olwo baagala kufiirako nakuteekawo bwakabaka abalango bwe bajja baali baagala bannange tunakomowa omanyi Hajji era nyina ebibuuzo byange bibiri mu ebyo ebibuuzo nyina kyenjagala okumanyiramu nti bwe wabanga abantu balumiriza gavumenti ya Museveni okubanga buli kimu erese ekyonoonye ti buli kimu kyafa kino kifudde ddala olabawo pulaani awo eyinza okukyusakyusa bintu nebitereera akataayinobanga ne candidate n'akataayi tekasala gwe bya candidate soka obireke ejjinja erisimbiddwa okutereeza bw'oba otunuulira candidate Museveni mujjeemu maawo mugireki public eyina amagezi gayo ageetongodde be banaagamba nga kati emidega nti katambuze abasibe tubate amateega tugatereeze enfuga y'ebibiina tugitereeze buli kimu tukitereeze tujja kubanga tukyali awo nga waliwo afudde tuteekewo okulonda mu myaka egyo tuluka mu 26 bijja genda nga bitulaga wetugenda okusibira era kino gavumenti y'abangereza kyalisoose okukola yalibadde president yalibadde gavana jeno n'atukulemberera emyaka 5 nga wansi tulonda tulonda ba chief minister netugenda mu maaso kakati senga gavumenti yali kyuse emirundi ng'ebiri esatu tewalirabye ku bantu ngu bafaanagana nga bano bobote mpulira awo amatoke manju mu kiyigo najja atulwa ku ntebe n'atandika kulamula mazima adduka jadduse naye ne yeebala nti wambala mu byobufuzi najja ate n'atuko ebyo byonna tutandika okutambula bwe tuti tubifeezinga out ne bibeera freezed yes kakati okategedde akantu ako bulungi nnyo era bwe ntunuulira n'endaba nga waliwo wa NRM alwanyisa kino oba munnabyabufuzi omulala alwanyisa kino kuba kati katulaba kati nga Besigye kino kimunyiga tafunamu tetuyinza kuyita entukola ntukyusa guno omugamba nti yaga nti ate enkomyewo oyo yali president era babanga ayagala ate kakati awo tojjaayo Museveni owa Western ate noleeta Besigye era wa Western region zendala esatu zezazaala of course ziba zijja kusimba kuuli kandi kyenvudde gamba tutunulire kulongoosa y'ensejja tuwa gye tulaga bulungi nnyo nga tukirabemu bulungi era kyensaba mu kino ate ne Museveni aleme kuleeta nkwendala mabega we kujja muleeta ate kumukoleramu ate tumuyiwe bwe tuti era kyobulaga nti nze mba minisita till 2026 omanyi Hajji nze nange mbaddemu n'endowooza nti Museveni bw'atyo bw'ajungulula ebina by'obufuzi akuleeta bw'ayongera bw'atyo ayongera kazito eri abantu be buli omu bw'anaamuyiwa kubanga nje njagala okutunuulira be nalaba amagye be gali ku Obote nga toyinza kukakasa era kyekyayogezesa Obote ng'atudde mu Singapore tinze ku lukalu lwa Africa alina gavumenti etegenda kuwambwa naye ng'ate n'okuddayo katajja kutuuka gwe abantu kubabalira mu uniform walabako ku mukulembeze ng'alina ab'amagye ng'ayogera n'ebigambo ebikankana niyo genda okukakana nga bamuwambye teyadda na ku butaka gwali wamanya nti ate balutwa baliyimuka ate bakuba Obote gwe baleeta saakimanya ebyobufuzi bw'ebitwe bikyambula naye bw'ayita wano ng'ateeseteese bulungi letdown yeeyo gy'ataddewo egenda otutuusa ku transition period ey'emirembe
abazanya ebyobufuzi era osukka ne ku PhD n'omuwa minisita polira yes nkutegedde bulungi bw'abanga ekyo teyakirese kuzannyo kazannyo kubanga nange nze kennyini bw'alangirira ne mutabani we n'avaayo nti ajja n'akola n'obubaga obw'amazaalibwa nga bulinga bwabakabaka nagamba nti bannange nkubuulire n'abaana bwe twafissa mu lutalo 81 nabo bajja kgenda kaakati ndagala wabeeyo avaayo agamba nti nzija nga muhoozi bwe yagamba tulivaayo ddi mu kutya okwo bwe kutya n'okuttiŋŋana kakati abaana wano baminisita ba palamenti babiri bagenda kuweza mwaka tebavaayo tebawuza mazima gwe musango gwa kika kyogwo gw'ebijambiyo gutaliko buli olukeerenkya newabaawo ate ensima ya droni yakimi ebitufuula bavagala nti nga ensi eyali enkulu ku lukalu lwa Afirika yesembyeyo okuba bwetyo mazima alabika mawo akubitiriza akutte mu justice alabika mawo ebintu ebi anabitiriza akutte mu justice ate si kubikwata mu bukwasi he's a lawyer. I see. Kati alina ne power. Ebyo oyo bwe bateesa n'oli munne tebateeseza mu mukwano bateeseza mu ndagaano kino tukijjewo ekirabe si kwagalana bateeseza mu buwandiike buli bawandiika Hajji manyi waliwo akatonotono akayitira ku kigambo ekyo ekya Mao era nga abakikuba bakiwunzika bagamba ono maama wono munyankole era yalonzeeyo oli abazungu tebawambagana bawambagana kutegedde Hajji kaakati gundi si weewaabwe mugisa muntu weewaabwe gundi amanya Musega si weeyo waayo Besigye si weeyo lwaki tebabikola abo simanyi lwaki nkutegedde Hajji ekyo mpodde mpulira abantu bagiraga era lwaki ono oyo bagamba we baba akati nze nagenda okumwegattako akalandira kange n'abanyankole kaluwa yaleeta nsonga n'ozitunulamu n'oziwewa ezo namugamba nti nze sikoze endagaano naawe ekyo kyoŋŋambi kyengenda okutwala era nja kukuyiira wano abalwanyi saakikola ayinza okubawo n'akyegaana wakyegaana naffe tukimanyi omanyi Hajji onyonnyodde bulungi naye nyinamu era akanzizaamu emabega maawe ono bw'abadde ayogerera bubi ab'ekibiina kya Nuupu ate nga banyigiririziddwa wamu n'ababadde mu opposition kyenvudde nkulaga si kiwa nti bw'atuula mu ntebe anaabayamba nga abadde abavuma ebyobufuzi byo tebiriiko musumaano nti tutambulira okukawulinnya kaakati aba Nuupu si yemuleese emirembe gy'abannayuganda gy'oba otunuulira Nuupu kibiina abazaaliddwa mu Nuupu kwabaddeyo n'omu afuuka munnabyabufuzi Nuupu yajjo kaakati abo aba Nuupu bazadde ku mulembe gwa Nuupu bakyalina emyaka 15 ng'oba 2 okusafeesingawo on the political note mazima plate kale n'olwekyo wano ono ne Nuupu abadde tujja kwagala ono kubanga ebyo bebifaanagana bwe bityo ate oli ayinza okkidabe na perspective egamba nti ansiimuddewo so si kumusiimuulawo ye anywerere gy'anyweredde ne politics we bwe tunaamala okutereeza enkola yejja okulaga ajja afaanana atya era anaabaani era anaavaawa mpulira Hajji nkutegedde endaba ye ey'ensonga gy'otuwadde abagyebuulirirako tujja kugijjamu ebintu biki bingi nnyo Hajji neeyanziza nnyo ebintu bino nga bw'obimbuulidde
bibadde byamakulu nnyo kubanga abamu tukaluubirirwa okutaputa tugenda nakyakumwanjo bwegaba amata tusenako olububi lwetwagala olwo kuba engeri gye lubeera waggulu nga lwekulembeza tulowooza nti nno y'ensonga Hajji nga mmaliza olinayo akatalekeka akatalekeka kwe kwongera okwefasayizinga bannaddipi bannange basooke kubeera bakkakkamu kubanga ezi gavumenti zino ezifugibwa abantu abalwako ennyo be bavaako zidda mu political turmoil abantu ne batingana tunuulira Iraq tunuulira Libya tunuulira Sudaani onfuna bulungi ensi ezifaanaganako bwe zityo ziyuuguuma abantu ne batingana ogenda okusetolinga bwe mutyo ng'ate muyisizaamu n'abakulembeze abasukka abasatu egyo nagyo emyaka 2 mulimu ekyo egy'okubonaabona n'okwegomba bannamu naye kaakati senga nga tumulayininga bwe babanga bakitegedde nga bategedde kyemba nnyonnyodde bawandiike buli kazibu konna akeetaaga okukyusa mu mateeka agafuga ensi bakakwase M.i.S.O naye abeere tested wano mu Uganda Hajji we wali baminisita betuwulira tebaba na buyinza nti tebaba na byakukyusa anti nkugambye gugubaleesa obuleesi nga bakugye mu dduukaayo byebyo waliwo enjawulo walolabye Moses ali nga bamusuula ettale nawulira mbu byandagaano nti afugira mu ndagaano kubanga naye mulwanyi ejje lye yalireeta n'emundu n'aziwaayo tebukeera nkyeggo n'omuganda ate gwe nkutadde ebbali gavumenti gy'olimu yaani yiyo bwekka Mama kyava awangadde awangalidde ku ndagaano mpulira ye kaya namnagamba nti wayi twaka mujje lwaki okuzaako bali obwajje nno tebabumuteekako babeeranga nti tebabumulamira titali bufuna Hajji kale no n'olwekyo tusooke tujjemu politics ono ow'ebikya tujja kwogera twogeredde emyaka 4 kwaba aboogedde bakyusizaawo ki olina okwogera ng'olaga ettaffaali lyo kyenvudde ngamba nti okukyala ennyinga ono byatugamba M.i.S.O bw'oba tewagenze kukozesebwa nga ttuulu a bad worker always blames what? His tools. Kaakati no naye bw'onooba ng'oli mulimba obulimba bwe bujja okukutawaanya kano n'olwekyo n'obutakola bwekyo dda ne mugomu atuula naye nga mukkaanya bitanaba kumanya kuggwayo bwe mba mutandika saagala kulindirira byeri mu maaso byendiraba mu 26 ndabe kati abantu abantu olagira abalamuzi mukanye amateeka mugatereeze ebintu bitereere yaje abawakana ennyo tebabadde nnyo mu opposition ate ab'NRM twawulira amaloboozi agagamba M.i.S.O kati akoledde ky'NRM mumuwadde ali tetugikoledde tugiviiriridde si kyekyo mulinga abanyoomya abantu ababakoleredde ebbanga Museveni ne M.i.S.O tebaliiwo ku lwabwe bokka baliwo ku lwa eggwanga tulitebenkezza tutya tebazze ngabo buli kimu kibeerako n'entandikwa fena tuli bakulisitaayo tuli basiraamu tugwayo oli mu Yudaaya oli mu Itale nze ndi muwalabu ndi mupalasitayini okkiririzawo obulenzi nzikiririzawo obulenzi yewa mpulira era ne bwe ntambula ne nkomawa mpulira nti when am I back mpulira osooka na kumanya lw'olidda nava woova nkutegedde bulungi home is the best akantu ako tukatundu abenalemu naye besootinge okola ki ogamba nti waaye Museveni azze adooginga abantu nze nga his senior political advisor mugamba nti ekkubo eryo lyokka lyokutte
lijja kuwangaza NRM, lijja kuwangaza abawagizi bo, lijja kuwangaza mikwano gyo, lijja kuwangaza abantu b'eggwanga lyo. Onfunye bulungi n'abo wadde obugagga basigale nabyo bireme kuba byamukiyita mu lujja. Nabo bajja kwekakasa. Era mulabanga ebyo bitambula nga buli omu akyafunye akyeyagaliramu. Naye awatali ekyo atula mu pawa alisa tteeka. Mpulira. Of course. Atula wali nga tewabadde enkola gyoteeseteese agamba bugambi nti abiri biboyibwe. Nebiri mbinoonyerezeko yabifuna atya n'okwongera okuweewa n'okulaba n'okutwala oluusi ebyoli biyingira. Mpulira. Tweyanziza nnyo Hajji. Buli omu ayina okuba nga akwegeka amatu. Anjegeka amatu mu butuufu bwakyo. Saagala ntunuulire nti abo baleeta ekintu. Yes, twalina purpose. No mujira. Twagenda okuddawo ntwasangawo ki. Kabaka yali wali. Kakati emikolo gyokka gyakola obukozi. Nebyakoze. N'ensi okumugamba nti kati gwe tuwadde okulabirira ku lukalu lwa Afirika okugira ki okulwanyisa siriimu. TV maradio biki byakoze. Ebizimbe mugazirwaza gundi bibazimba. Byali byakubeerawo ku mulembe gw'obote. Kati bw'obanga oli yakiwera singa ne yaddako nayo upholding anatambula nakyo singa tebiriyo. Kakati n'olwekyo nno mwabalwana nammwe mwayina ekigendererwa naye twali kulwana tufune ebifo ebinene. Hadi nange natandise nkubuuza lwaki tewaveewo n'owamba ekizimbe ekkululu. Tetwajja kuwamba bizimbe bali mulwanyi. Gwate waba n'amindi bwe yagaba ebyabayindi saavaayo genda gamba mu masetense nti kino kyange. Hajji oli mumativu nekyolina. Bale lowooza kaoleka ati singa mbadde mu lutalo kakati netubaako betufumula mu bizimbe Kampala awo mbirondolanga 3 ati tuba tuzze mu bwiza nekuba ekyapa wano wagundi jjajjange gundi yansikizaawo nange nenja ate nga bw'olindirira kibali baawo enkyuka endala awo ate naawe bali kujja. Kale ekyo kikwebaliza Hajji mazima ddala era nkwewuunya n'ebisaayo yanjawuloko ku balwanyi banna abamu abagenda ne bafuna bino ne bafuna biri abasinga nga nakati paati z'ekonomi ezimu tuwulira nti bazirinako ekipiisi ekinene okuddukanya ebyo balina okuddukanya oluusi mu bukyamu oluusi mu butuufu. Naye kali Hajji kubiriza abantu mwenna abadde ku vidiyo eno nga mulaba nti eyo yentegeera ey'ebyobufuzi evudde mu musajja omukulu ow'ensonga alabye n'okutunnyonnyola okuva ku ntandikwa ya DP n'ebigendererwa byayo. Tubasaba nti muteekeeko ebibuuzo ebirungi ebibuuzo oba bimwemulugunya oba bimutakkaanyizaako Hajji byayogedde. Engeri nti waali Katonda amuwadde obulamu ndimusanga era nga muleese ebibuuzo ate kati agenda kuba waalu ekintu ekyo nga kyatambula. Hajji ndowooza bwe munaaba nkomye ku pulogulaamu entono zijja kuba 5 okujja buli wiiki okutubuulira ku nsonga eyo. So mumpereze ebibuuzo ebituufu ebibuuzo saagala akiina saagala avumirira saagala alangira ebyo tebikola ebyaji bindekere nja bisootinga nja kulaba atazze mu mutima mulungi sijja mmuleta nja kuleeta ebibuuzo ebyendowooza nti birimuko ensa osobole okubiddamu kuba ntera kujja eno nga nnyina abalala ekibalemye okunnyonnyola. Kale ku lwamwenna abadde balaba mwongere okuuma obutonde bw'ensi okusimba emiti saako n'okwekuumira mu bulimi obeereko n'emmere ensi bw'etabanguka ng'olina ekyokulya otandikirako okusobola okulowooza ebirala. Tubasiibudde mweraba. Kali mu Luganda saba n'abeeyo mu kawulire ab'ebutambala n'ab'eggomba kiki ekyagwawo ekitamanywa bino ebizibu okujja ne bibimba ne wabula wanyega kiki naye ze kati si kyebaka nsiiba mu maziga ku bigambo by'empulira ne byendaba ate sinze kansaba mbagambe Buganda bwonna buli mu kizikiza yazza musango kigoba mulanga ono nkaabya amaziga obutakoma bwe guba gwa naggomola mwandi tugambye ne tusonda ssente okugulibwa mmwe be kikwatako nsaba mutuyambe tuleme okuwoloma nga twejjusa
tugenda kuswala ne mu mawanga batwogereko nga bataasoma golodi gwe tulina ne tumufeebya laba bwe tumufugise kasasiro ebyomunju mu n'ebyomu